Ya Kadama TV okuddayo kw'Abannayuganda Bakadaama Bassekadaama Uganda y'ensonga kati eri ku mimwa gyaffe nga tukola ekisoboka okubeera nga Bakadaama Bassekadaama bankuba kyeyo baddayo e Uganda nga tebakaluubizibwa. Twagala emitendera egibanguyiza okubeera nga ddayo Uganda gibeere nga mitendera gyegikola ku buli muntu abaddayo, si abamu n'abamu. Olwaleero mawulire ge tulina gassanyu okubeera nga Bakadaama Ssekadaama bankuba kyeyo ababadde mu UAE bakomyewo bali abantu 300 nga bakomyewo nga bayita ku Emirates. Ennyonyi ya Emirates yegenda okubeera nga ebatuusa olwaleero mu Uganda. Basimbudde eggulo batuuka leero mu Uganda. Abantu bano babadde 300 nga bava mu United Arab Emirates era nga tulabye nti Ambassador Kibedi, Head of Mission, yabadde abaflaginga off. So tweyongera okukubiriza Bakadaama Bassekadaama mwenna abatannaba kubeera nga mukomawo Uganda mubeere n'okukkiriza nti mujja kukomawo, ate ne tweyongera okubeera nga tuvumirira abantu abagamba nti be bakwasaganya ekintu kino, abanyigiriza oba aboogera n'okutiisatiisa Bakadaama ne Bassekadaama. Mbagamba embeera eno si ya lubeerera. Muyinza okulaba nga Bakadaama kati abali mu mbeera eno ey'okunyigirizibwa ne mubeera nga ate nammwe mwongera kubbanyigiriza ng'okumwe tutadde okubeera nga mubakaka okusasula ebisale bya karantini nti balina okusasula nga te batuuka mu Uganda gavumenti tebakaka kusasula ssente ezo. Embeera eno ejja kuggwaawo era tusaba ebisaawe by'Entebbe byongerwe oba biggulwewo mangu. Kuba binaggulwawo amangu omuntu ayinza okugamba nebinaggulwawo mujja kusasula karantini, kale naye tubeere nga ate tuvudde mu kwegayirira. Omuntu n'omubuuza mbadde njagala kumanya ennyonyi yange egenda ddi, n'aboggoka. N'omugamba mbadde nina ekintu kye sitategedde, n'aboggoka. N'osooka ne weerabira abantu be weewaayo oba okulembera bafaanana batya. Nze nsuubira Embassy ye Ugandan Embassy mu Saudi Arabia ye Embassy ekyasinze okuba nga etawaanyizibwa, oba ye Embassy ekyasinze okubeera ng'ekola mu Embassy zonna. Nsonga zino abantu be mukulembera oba abantu be mwewaayo okubeera nga muyamba, ebintu ebimu tebabimanyi, ate nga tewali walala wonna we bagenda bibuuza okuggyako mmwe, kuba mwe mu representinga Uganda mw'eyo ensi. Sooka ofune example nga tugambe tuwe example ye Germany, Ugandan Embassy in Germany. Oyinza okwesanga ndowooza abo bo nga buli wiiki emu oba buli mwezi bafunayo keesi emu oba n'obutafunirayo ddala. Tubamanyi emirimu gye mukola mingi, naye ng'ate abantu be mwewaayo okusaavinga beetaaga obuyambi, ate obuyambi bwe beetaaga babwetaaga mu bwenkanya. Bayinza okubanyiiza n'ogamba tukoze kino tukoze kiri naye tebakitegeera oba bantu tebaasoma, naye yeeyo buli bwagamba nti buli bw'oyingira mu kintu olina okumanya ekintu ekyo odirinze otya nakyo. Kati mwe mumanye nti abantu be mukulembera beetaaga obuyambi, ate era obuyambi buno muyina okubeera nga mubawa oba muyina okubeera nga mububawa. Nina alisabye nti mwalisabye gavumenti n'ebeera ng'eteeka Embassy buli nsi, Oman ne wabeerayo Embassy wadde baabisazaamu, naye kale bwe babeera bagamba nti Ugandan Embassy in Saudi Arabia etwala Oman, Jordan, Kuwait and Bahrain, bongere manpower. Bwe mubeera mubadde abakozi nga 2 mubeere abakozi nga 100, kuba eby'okukola nabano abantu bingi okusinga ate mu nsi endala. So tweyongera okubeera nga tusanyukira wamu ne baganda baffe abavudde mu United Arab Emirates abatuuka leero Uganda babadde 300 ng'era tebaafunyeemu kukakibwa kusasula ssente za karantini oba ssente za hotel. Kyabadde nti omuntu yagenze ng'abuukinga bubuukinzi hotel gy'agenda okugenda n'atuuka, bagenda kubeera nga batuuka e Uganda then bagende mu hotels ezo. Ensonga eri bw'eti nti omuntu ayinza okugamba nti nze kambuukinge bwe n'atuuka e Uganda nja kusasula, nga ye akimanyi bw'atuuka e Uganda abantu be ne bategeera ddala nti atuuse,
bajja kukwata ssente bazisukume ku mobile money kubaga buno obuhoteelu bwamu obwe mwataddewo ne mobile money bw'oba ofunye ennamba ne basukuma mobile money ku hoteelu eyo era bajja kuba ssente baziteekako so tuleke kintu kibeere ku buukinga bubuukinzi so sigamba nti musasuleeko haafu so kyekyo tukibasaba busabi n'okubeera nga ennyonyi yaleese bano ya Emirates nkujjukiza nti yaleese bakadaama ssekadaama bankuba kyeyo bisatu Emirates Airline olwaleero etuusa ba ssekadaama kadaama ne bankuba kyeyo mu Uganda bisatu be bayingirawo olwaleero